Yes, mbabuzaako mwenna abeekuumira ku social media ne ku mitimbagano okwetooloola eggwanga lyonna. Amannya mumanyi yenze atati ampalana mama wa Museveni omwabuzi wa president w'eggwanga Uganda. Olwaleero nziza okwogera ku nsonga 2 oba 3 nenjagala muntegeere bulungi. Problemu yaffe atamanyi ate okutegeera siteeka nti muntu ategeera si buwaze. Nina ensonga ze njagala okwogerako olw'ensonga nti ensonga zo tubale tuganya okuzoogerako nga tuzirese naye bulolekera eggwanga abasirusiru kibi nnyo obutamanya mu sirusiru nti oli mu sirusiru kyabulabe nnyo eriggwa omuntu kennyininyini nga ggwe eyeesiriwalidde obutamanya nti osiriwadde kubanga nga togenda kusobola kugeziwala. So njagala okusookera ku nsonga yo n'omusajja ERS man Lumbuye simanyi lwaki weesibye ku Jerusalem nti yafa. Njagala okubategeeza nti opposite y'okuzaalibwa kuba kufa, opposite y'obulamu era kufa. Buli ekizaalibwa kimala ne kifa. Olaba n'abantu etwali tumanyi nga bakwini bapapa bakabona be bantu betumanyi mu madiini gye basingayo obutayonoona oba abatuukirivu bamala ne bafa. Nakati kwini yakafa. Naye oba basobola okufa, what about Jerusalem sale munansko? So bwasale sale yafa, lwaki tomuleka nawumula mirembe? Si wa family yo, so mwina akoka kwate, si muganda wo, bwaba yafa wiki zoke wamuona. Muleke, drone zo zidonyeye ebintu ebirala. Kuno kunsta kuliko muntu atagenda kufa. Njagala okubategeeza. Fena tugenda kufa the end of the day. Sale wale wakufera ajja kufa. Tosobola kutusadeti ye. Oba yafa muleke yafa. Kati nonye ebirala akola ebirala ebiddako. Naye simanyi nsonga ki lwaki weesibye ku kintu kimu ne weesiba ku Jerusalem sale omuyinako akakwate mwana wa kitawo mwana wa nnyoko omuyinako oluganda notuuka n'okulimba omusajja gwe okumanya weekaza bannange kibi nnyo obutamanya nti tomanyi. Okulimba si kibi naye kasita otandika okukkiriza mu birimba oba ofuuse wa bulabe eri gwe kennyini omuntu nga ggwe. Kasita weerimba nawe n'otuula ku mansa n'otandika okutematema videos n'oweerimba oba ofuuse wa bulabe as you nga ggwe kennyini ku bulamu bwo. Tosobola kulimba bantu mbu mu 2 Bukenya yagambyemu akati mbu 2019 wagambe nti 2019 eyo video ebagikwata. Let me question. Twagala otutangaze 2019 iPhone 13 yali efulumye n'abeeko omwami yabadde ku mukolo ogwo nga alina iPhone 13 yali efulumye. Tutangazeemu naawe ekirala nsuubira nti ebiseera byoyogerako abantu bonna balina masiki ku mimwa. Twali mu COVID-19 ku mukolo ogwo bameka mwalabe balina masiki. Ekyokubiri wagambe nti nno tekwabaddeko international news na TV. Let me tell you something. Guli gwabadde mukolo oguli mu maka g'abantu ab'obuvunaanyizibwa abatali bakapane bakaliyoki. Abasale balina abaana ba Alexander baani mubamanyi abaana baabwe mubalaba beeyisanga mmwe ebizezengere mubalaba bagwe eddalu nga mmwe abafudde ebimpemepeme mu ggwanga lino. Mulowooza lino eggwanga mulina omuntu gwe mwalisuubulako okweyisa ng'ebiwemmeneko okumalako abantu emirembe okuva wayogera kwono Spirano Lwanga naafa wayogera ebigambo by'ekisuusiru omusajja n'amala naafa kuba alina stress ze ng'omuntu. Nolowooza nti ofuuse wa kitalo nofuna abasirusiru ne bakufolowinga n'olaba nti osinga TV amaanyi n'otandika okufeera abantu ssente n'otandika okwewamba gwe n'olowooza nti nno oli wa kitalo. Ne Bobi Wine musajja wattu yakweyambula dda naye akuti omutemako omugambo ate okukwatulira straight nti nno gusajja gwe bannange wumulako kubanga wajja kera ng'amaki omutemeko omugambo weeguti oguwa date oguwa time obutikitiki n'obudde kikyamu ate kibi nnyo. Tukusaba ekintu kimu musale waba yafa muleke afe awumule si mwana wa nnyoko. Nsuubira nti nno oli musanyu tewali nsonga lwaki omufiirako okiremerako musale yafa bw'aba yafa wiiki zoke gwani yagaa nti togenda kufa wakwata ddi ogw'ebirango egubikira abantu mwava mbu kabaka afudde. Ekintu era bino ebyakwiri bye byawummuza kabaka mwali mutandisa agabozibozi ga kisiru gwomanyi katikiro waba w'abantu obutwa gwomanyi katikiro simanyi wakwatira mu 2 mukwano gwani eri abantu
era okola ngani ani akusasula Lumbuye ani akusasula gotolina dotulakaawo nolowooza ku famire yo nolowooza ku baana bo n'abazadde be abali wano n'olaba nti ebintu byokoze bituuse we bituuka bayibuli eyogera mu ngero mu Isaaya nti olulimi lw'omulimba teruliraba mukisa nkikuddamu bayibuli yamwe eyogera mu Isaaya nti laba eriiso ly'Omukama terisobodde kulaba so n'okutuukwe n'okula ne kutawulira n'omukono gwe ne gutawanvuwa naye obutali butuukirivu wama bubakwese bubakabaka bwa Katonda musajja gwe obyokoze obikoze Lumbuye tolina kyoteekoze weefudde leero Salem Saye Kasaya kwogeddeko weeyita nabbi weeyita kabona weeyita pulisiti ani yagamba nti bantu bagenda kufa oyina commitment ne Salem Saye nti talifa nti kati yafudde ekitalo nnyo Salem Saye agamba ko ntajja kufa kati yafudde mukwana abantu bangi bafa bakabaka bafa bakabona bafa n'abasokawo bafa naawe ojja kufa ng'era balawe bafa naye sigwa abikira abantu kubanga toli wa famire yaabwe sigwa ateekateekera abantu balina okwogera n'okwambala n'okweyisa kubanga tolina buvuna toli part of that family awulira tofuukira abantu kizibu newekaliza ne mu bulimba bwo notaswala newekaliza mu bulimba mbwe ku video bagirikodinga era mutunulye ebifaananyi bye bagasegase mukwano omukolo gwabadde waka oyo mwana wa Jenosala badde mumanyi omubadde muwulira linnya bali abantu bayina bwe bakwata ebintu byabwe si bantu bakabampaano be bakaliyokimbunyina emikolo gyamwe gye musonderako eminaanansi gye mmala otuulira ebika birambala nga musonda omukolo gumu omukazi gwe muwasiza ne mumuwasa n'akalega ne mukagula ne mukateeka ku lisiti nedda size ezo famire obadde obuzibu mwagala n'okulya batakuyita ku mukolo tukuba tewalidde olaba nga kizibu so tuyambe obumuze nga labi wansi kkiriza obuswavu ekimala kimala munnange muganda agamba nti bwonyigiriza nnyindo gireeta omusaayi bwe bakutenda okudduka toddukanga n'oyita woolina okukoma si gwe ategeera ennyo nti gwe ayogera iyalesimani si gwe ategeera ennyo munnange ogwo mutwe jjanjabibwa Lumbuye gendo jjanjabwe amazima gali nti gendo jjanjabwe ove ku bantu n'otuka okwogera bitakwatagana iPhone 13 yali afumye ebiseera ebyo ebiseera waliwo omuntu ayatamala nga talina masiki mutaba baddewo international TVs gwe okolera program abantu abewasa golino bakolera programs mikolo emeka gyolabe gyaba first families wezityo nga zirina international TVs nga buli mwe agenze okuzunga wadowooza gya kololo gya ggwanga oba gya gavumenti yamwe mukwano wumula mirembe rest in peace Lumbuye va ku bantu oyina ebizibu bikumala oyina famire ye ebizibu va ku bantu awulira so ekyo kimaze